tetuli basanyufu ddala n'akamu. Essaawa eno tulina babawunsa mwenna akavidiyo akaze katambula keba akalagiddwa ensi yonna nga balaba bawunsa ali mu kutaakiriza abakuuma emirembe abantu okubanga bali mu mirembe ate nga akubibwa abayaga abatambula ne alien skin. Ekintu ekyo kigenze nga kibeerawo waliwo n'ebirala ebitali ku vidiyo ebitali mu kamera naye nga bize bikolebwa emabega eyo naye ku luno kiri too much. Tetuli basanyufu nakyo. Twagala okutegeeza bakama baffe abakuuma ddembe poliisi gye tukola nayo kubanga eyo vidiyo eragira ddala bulungi nnyo nga bakuba bawunsa ali ku security ne wabula nga poliisi n'amagye nga biri awo wabula nga bitunula obutunuzi naye oli n'akuba eŋŋumi ne yeetola n'agenda n'addamu n'akuba ne yeetola n'agenda nga teriyo mumukwatako. Mwalabye vidiyo nga bakuba abantu bagwa mu bantu wakati nga balinnyalinnya abantu bakuba abantu ne poliisi. Where are you? Abannayuganda baffe bwe batyo because of just a group of people. Tetugenda kukikkiriza ekyo. Olunaku lw'olwaleero mulabyeko ng'abaana abaakubwa banyiivu era babadde beewaddeyo okulumba alien skin abawe abavubuka abo abatambula nabo kuba abamu babamanyi mikwano gyabwe kuba tetulina namba ya alien skin kumugamba nti abaleete ne babadde baagala alien skin abawa abantu abo bennyininyini abakola ki ababakuba kuba babamanyi ate alien skin atambula nabo ne unfortunately nti police esabye ne stopping abavubuka abo era naffe ne tubasaba basooke bastopinge ensonga zino poliisi eveeyo eziyimiriremu. Tukiriziganyiza ne DPC afande Kamugira bitwogedde naawe tukiriziganyiza nti ensonga ezo zitunuulibwemu. Insecurity mu bivvulu kati weeri kati wematuuka okubanga ate waliwo abavubuka abafunza security ne bagikuba ne bagiteeka ku ttaka. What about be bakuuma? Are they safe? Awo we tugenda. So mbasaba tubeere begendereza nnyo ate n'ensonga twemegikwatanga abasaaga kuba byatandise mpola kati essaawa eno biri ku security mujja biraba nti biri kuba bawunsa bituuke ku poliisi ate nga eva era poliisi tubadde tukola nayo nga naye nga bagikola ki nga bagikuba. So kino si kyakusaaga bwebanga poliisi eremeddwa then people we can handle public can handle those boys kuba tebalina kye bali I'm telling you tebalina kye bali bayaga bayala kati police bwebanga tesobola kuhandlinga nsonga ezo abantu basobola I'm telling you. Yes. Babawunsa basobola. Okay. Kati tubulire nja byababbi bitambula n'abayimbi bibanga bitandise okuba babawunsa emanduso egenda okwonoonera ddala ebivvulu obanga poliisi yo bagikuba amacupa n'esirika ffe tetugenda kusirika. Ffe twajja kuyamba poliisi okumalawo ebiguruupu ebyo byababbi kubanga ffe gye tukolera gye babbira poliisi tebamanyi. Ffe babawunsa bakola mu night club mu mabaala mu bivvulu ffe tumanyi abo abantu. Tosobola kuŋŋamba nti gwe ogenda kubakwata obamalewo ffe tukugamba katukusalire tukuwe ku magezi tulabe ebiguruupu bino bwe tubirwanyisa bisaanewo ate gwe otugamba nti nedda. Tugenza okulaba ebizibu bye tufuna poliisi tuginnyonnyola eringa etawulira eringa etalaba. Tufiiriddwa bannaffe ekiseera ekiyise emyezi nga 3-4 abawerera ddala 10 tuginnyonnyola abantu baffe ababakolako mu justice ku makyanga baddayo ewaka babakubira ku gundi ku mirimu gyabwe ku miryango. Ababbi boogaana okuyingira be baddeyo ne beekolamu ekiguruupu ne bakomawo enkeera bwonnyuka baba baakulinze dda nga bakuba ku mutwe ng'ofa. Ffe tukanya kuziika ffe ripooti tetuziraba ez'abannaffe bafaaki. Tugamba mbutuufu tetujja kwogera bulungi leero mu mawulire nga bulijjo. Tugamba poliisi lwaki temutuyamba nga bwe muwulira omwogezi w'abagambye. Tukwatagane ebyo ebintu ebyekisiru mu Uganda byaggwawo dda Uganda ndala. Bannaffe tukwatagane ebiguruupu ebyo tubirwane nabyo tubijjewo naye nga tetunajjawo biguruupu ebyo musooke mukwate bannannyini byo. Kwata alien skin omwana yakajja mu industry tannamala na myaka 2-3 omwana apuuse ensonga. Basibye abayimbi e Bulaaya ono mu Jamaica yakava mu komera abadde agenda kufiira mu komera. Barakeri bali makomera Papa Daddy bali makomera. Alien skin yani with alien skin. Basebo ne banyabo mutuyambe muleme kutunuulira kya palaso kye yakoze. Musooke mumanye ekinyusi kye kyavudde mulyoke mukwate palaso. Bwe munakwata palaso mulala agenda kusituka nze ndi w'amaanyi
kubanga yakava mu kkomera. Bwe mukwata Palaso ne Alien Skin mu mukwati, mubatuuze ng'ebitongole bikuuma ddembe, mubabuuze mufaaki. Kakati bwe mumala batabaganya, mubaggyeko ebiguruupu bino mbagaye tetwagala kuddamu kutambula na muntu yenna. Nga bwe mulaba Chameleone yalina guruupu atambula n'abantu aba, DJ ne dereva. DJ amuterayo music na dereva. Ne bawunsa takyamulina. Nolwekyo poliisi n'ebitongole bikuuma ddembe mutuyambe ekintu ekyo mukikole. Bwe munaagaana ffe nga Bakanyama tugenda kulwanirira omulimu gwaffe n'obulamu bwaffe, tetugenda kukkiriza kufiira bwereere. Famire z'abantu abafunye ebizibu batutadde ku nninga. Tuva ku poliisi nga bannaffe bavudde wa Alien Skin ng'ekibatutteyo nga bagenze kubuuza muyimbi oyo, sebo abantu babakubye abantu bafa amacupa ne babakuba emba ne baziwogola, ekibinja kyonna kyonna nga bwe kyabadde bebaani. Era tubaagala olwaleero tebagenze kwonoona bintu bya Alien Skin nga bwe kyabadde, bagenze kwogereziganya na Alien Skin ng'omuntu. Poliisi yeebadde erowooza nti bannaffe bagenze kukola ki? Kulwanagana. Ffe ebintu by'okulwana twabikoowa. Poliisi babadde tebanatuuka ne bayita ne boogereziganya ne DPC n'abagamba mujje tugende mu miitingi, nze mumbuulire kye mwagaza Alien Skin nja kikola. Bwe muba mumwagala naye nja mukola ki? Nja muyita. Tekibaddeewo mu miitingi ge mazima. Saagala kwogera birungi, bannayuganda bye baagala kuwulira. Mu miitingi tujjeemu ekintu kimu nti afunye order okuva eri bakama be mukwate Bakanyama abalumbye waani owa Alien Skin. Titwagala kuddamu kulaba kifaananyi kyabaddewo. Owulira ffe bwe tumubuulidde ensonga eyaffe n'agamba kitegeeza mubadde temunnakola ki, temugenze kukola ki? Okumenya mateeka. Naye era kimubadde mugenze okukola mwandibadde musooka wano ne mutunnyonnyola, ffe ne tuyita Alien Skin ne twogera naye. Kati kimubadde mugenze okukola kibadde kibi ne tukkaanya. Bwe tumaze okukkaanya n'agamba nti ababadde bambuseeyo babaggyeko statement, oluvannyuma babakole ki? Babate. Ne mugamba statement yaawo ate esinga eno ffe gye tukoze ki? Gye tukuwadde. Ekibadde kitututte kyekyo. Akati tuvuddeyo nga atulaga nti bagenze kukola statement bonna nga bwe babadde wa Alien Skin. Era tetugenda kuzikiza. Tugenda kuba wano tuddeyo bannaffe tulabe oba bamaze obajjako statement. Poliisi emanye okukozesa obuntu ng'obwo. Bwemala okujjako anti kati oli musibe, oli suspect, omaze okugibwako statement, yingira akaduukulu. Obwo buzannyo bwonna tubumanyi. Naye bwe muba mumanyi nti tuyambagana poliisi ne babawunsa n'omuntu wa bulijjo, mutusaasire nti bannaffe abo babadde bali ku bulumi bwa bannaabwe. Omusajja wuuno emba zirimu waya, bamukubye ejjo mu lubiri, yona atambulira mu kavidiyo ko mu lubiri. Ono gwolaba, ono wuuno omusajja alina diferensi. Owulira basajja balwanyi naye bakakamu, tebaagala kulaga kifaananyi kubanga ffe tufuna emisomo. Tetukkirizibwa kulwana, naye tukwata omuntu ne tumukwasa omuki? Omusirikale. Omusirikale n'agenda ye n'akola ki? Tuprotectinga embeera embi ebeeriwo essaawa eyo. N'olwekyo ngenda kusaba DPC afande Tukamugira abantu baffe bamala okola statement nga bw'ogambye bawe ki? Baleke batambule. Balina obulumi, balina abantu nga 5. Balina obulumi obwa bannaabwe bwe bakuba emba ne baziwogola ng'ono n'ono n'abalala. Waliwo ekibinja ekyavudde wa Alien Skin jjo ekiro okumakya ne kigenda wano ku lw'Emasajja ne kirumba Bakanyama aba. Bakanyama ne balwanagana n'ekibinja ekyo ne bayingira ennyumba, abaana nga bazina majambiya kutema Bakanyama. Uganda ki eno? Tuli mu Uganda, tuli mu kidandali kyaffe oba mu kibanda kya firimu. Poliisi muliwa, ebitongole bikuuma ddembe muliwa. Bwe munaaba temuganya okutuyamba, my friend, ffe tulina manpower y'abantu 85 Bakanyama okwetolola Uganda. Tujja kwegugunga abo abantu abatambula n'ebibinja bajja kuggwawo, bajja kusaanawo. Ffenna bwe tutyo bwe twali, abantu abamu baali balowooza tetusobola kufuuka bantu, naye amakomera gaatufuula abantu ab'omuwendo katulinga lujegere lwa gaali, naye tetwagala tufuula basiru tuze tukomplaininze muganya otuyamba.
olunaku lwajjo nawandiise ebbaluwa ne tugitwala ewa IGP Inspector General wa Police, ne tugenda ne tujje wa KMP, ne tuve wa KMP ne tugende na Tete wa RPC, ne tuve wa RPC olwayo tubadde tugenda Kawempe. Ekituganya ogenda Kawempe bye bino. N'olwekyo poliisi n'ebitongole bikuumaddembe muveeyo mujje mutuyambeko. Tukooya abantu bafe okufiira obwereere. Tukooya abantu bafe okubatyoboola ng'abayimbi bano basobola n'okwekolamu omulimu bo bennyini. Kenzo n'ayita banne ne batuula ne babebekulu be tubadde tumanyi tibava mu bino ebintu. Nawe n'ojja n'abantu ekibinja ky'abantu 3 biki ebyo? Olina bakobula basajja balwanyi bali 3 tambulanga kuba bebekulu be bamu ku bayimbi be tubadde tuwa ebitiibwa wano mu Uganda. N'ekyomulubiri naye kyamuweebudde kubanga ekibinja kye yabadde nakyo kyekyabadde kiri abantu bonna yabadde tabamanyi. Kimuwerekera kyokka kye kimweyambisa kikuba abantu babba naye tamanyi nti abamuwerekera bano beefuula abawagizi babbi. Sebo mwami Kenzo nawe kola omulimu gwo nga pulezidenti w'abayimbi. Tukooye nze nga pulezidenti w'Abakanyama nja kufuuwa firimbi mujja kubula we muyimbira mu bifo bye tukolamu. Mukama bakuume. Amanya gange nze Aisha Senkubuge n'abakyala bouncers. Bana nze neewuunyiza ddala. Baida mpulira n'obusungu ku kyekigenda maaso. Ndi wano neebuuza abakulembeze abatwala abayimbi mukola ki bino nga bigenda maaso. Ye ekirala tumaze emyaka n'emyaka nga tuddukira eggulu nga jje naafokasinga ku kintu kimu kutereeza abayimbi ne industry eno. Kyembuuza byonna bye tubadde nga tuyitamu mu bisudde. Owekitiibwa Jjajjalagaddi mmwe bakulu mu bayimbi naye mu butuufu ne mulaba omuyimbi n'atambula n'abantu 30 n'anyigiriza abantu nga tafuddeeyo ono mukazi ono musajja. Abo abantu be mutambula nabo bakosa abantu, bakosezaamu bakyala bammwe, bakosezaamu mikwano gyammwe abajja mu bivulu. Gojja kulowooza mbu oli mu kuzunga ne alien skin ogenda bw'okuba abantu kumbe ne ka girlfriend ko kagenze mu nkuuka mu kifo kyekimu mwogenze. Gwe nga wakatuusa alien skin omulala zze ne bebekulu agenda katomera akasawo akatwale n'amannya agayuwe. Nze jjo neewuunyiza nabadde mu kkubo wakati nga ndaba omusajja gwe tuwa ekitiibwa bebekulu nga naye aviibwako emabega abantu abawerera ddala 50. Ddala n'ekitiibwa ky'oyina n'omukulembeze n'erinnya ly'oyina naawe n'okkiriza abantu ng'abo bakutambulireko. Nabadde ndaba amawulire jaga NTV ndaba ow'ekitiibwa Afande Lusoke ng'agamba nti Bakanyama abatambula n'abayimbi bana ennyongero bajjukiza. Temuli Kanyama ategeera nga ne byakola bya butegeevu ayinza genda kukola mulimu nga tayambadde uniform. Mwabo bayita Bakanyama mulimu eyabadde ne uniform ava mu kibiina ki? Tuli wano tuli mukubiriza abasajja baffe mubeere bampisa mukuuma abantu mubakwate bulungi n'abakyala abalala bo mwe mugenda emirimu mugi w'abantu batategeerekeka tebayina mpisa tebambala uniform bye bakola okumanya bimenya mateeka tasobola nagamba nti kanyambala uniform ng'amanye ekyabajjamu identifying n'ekyamukisa mulungi twebaza bannamawulire na buli muntu yenna akwata kamera abagezezaako okutambuza emboozi zino n'ebintu ebibi ebituuka ku bantu. Tugenda kusaba poliisi mu butuufu ebintu bino bihappeninga mulaba. Omuyimbi omwajja ku mulyango ng'ayina gganga y'abantu abatali babuvunaanyizibwa 50 ne mumuggulira omulyango n'ayitawo. Kati musuubira Kanyama agenda mulwanyisa atya nga mwabayiseeko mumuyina n'emmundu abayiseeko kati olwo atayina mmundu noddira ku muntu n'omukuba nga talina kyakutte talina kisi ali mu kutaakiriza mbeera gwe n'okuba oli muntu kikaaki omala omukuba n'owuwo ne bamukubira mu kkubo. N'olwekyo tusaba poliisi etuyambe tukolera wansi wammwe mmwe mututwala mmwe mutufudde kye tuli mmwe mutusomesa mmwe mutuyigiriza engeri y'okukuuma abantu kyokka ate bali mu kututyoboola bali mu kkuba abantu bali mu kumalako abaana eddembe lyabwe nga mutunula. Tusaba mutudduukirire. Kuba omulanga guno eri Uganda Police ekozesa obukugu bwonna okulaba ng'eyita abayimbi abo abatambula n'eggaali betambula n'abo abantu abakola ebikyamu babaleete ku mapoliisi tubascreeninge kubanga ffe tubamanyi abaakubye batuusizzaako obulabe ku bantu baffe tubamanyi abaakubiddwa balibi tebasobola kwogera tebasobola kukola family zibalinze okubulabirira tugenda mu school fees wa January niye abantu bali bubi. Uganda Police mulina obukugu obuyita abayimbi abo bajje n'abantu baabwe tuscreeningemu ababi tubavunaane
kubanga bwe kinaba tekiri bwe kityo tukyayina abantu